Bw'abadde atongoza ekijjukizo kino, bwana mukulu w'ekigo ky'Emitala Maria Reverend Father Richard Sonko ategeeza nti disitulikiti y'Empigi y'emu ku bitundu bya Uganda ebisinze okutatana obutonde bw'ensi, bw'atyo n'ategeeza nti okukyala kwa Paapa mu Uganda kibeere kikubagiza eri bannampigi nga bazza obutonde bw'ensi. Papa Francis y'omu ku bantu abalwanirira ennyo era abaagala obutonde bw'ensi. Ennaku zino okutema ebibira byaffe emiti kukyase nnyo naddala wano mu ggwanga lyaffe Uganda, ate naddala mu Buganda. Buganda ffe ndoza ye district esinze okutema emiti. Bwana mukulu alagidde amakiriza gonna agali mu kitundu kino okuba ekyokulabirako eri ebitundu bya Uganda ebirala nga basimba emiti ate n'okugirabirira. Bassabakristu ba Mitala Maria Dinale bategeeza nti okusimba emiti kujja kwa bwaza eri amakiriza gonna kubanga eno y'emu ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu okusanyawo obutonde bw'ensi. Ffe nga bannamitala Maria tuyina okuwagira enteekateeka ey'okuzzawo obutonde bw'ensi. Olwaleero twagala kusimba miti nga tuli mu nteekateeka ey'okulaba nti obutonde bw'ensi naffe tubaako kye tukola. Ekyokubiri, nga bannamitala Maria twagala tussewo ekijjukizo ekiraga nti mu mwaka 2015 Papa Francis yakyalako mu Uganda ng'ate musaale nnyo mu kwagala obutonde bw'ensi. Kino kibe kyakuyiga nga tuvudde wano tuddeyo mu maka gaffe, mu bubondo, mu bisomesa, tusimbe emiti nga tujjukira okukyala kwa Paapa, ate gijja kuvaamu ssente. Bo abakristo abeetabye mu kusimba emiti gino balaze okunyola okw'amaanyi eri gavumenti obutassaawo mateeka makakali agatangira abasanyawo ebibira ekibaviiriddeko okubulwa amazzi. Kyekindeese kubanga nange ndi wano siri mu kaduki naye ekyo kitukwatako nga ffenna n'obutonde okubanga bukomawo. Emiti giweddewo kati ffe twagala nga Mitala Maria Parish tube ekyokulabirako ebibira byaffe byonna bisobole okuddawo. Mu nteekateeka eno abagoberezi ba Kristo basimbye emiti egisobe mu 1000 okwetooloola ekigo ky'Emitala Maria kyonna mu kaweefube okuzza obutonde bw'ensi. Omutukuvu Paapa asuubira okutuuka mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogujja ku bugenyi bw'asuubira okumalako ennaku 3.